waliwo nkuba kyeyafiiridde ku ofiisi naye kyannaku nnyo nti ofiisi ezibiikiriza ebintu bino teyagala amawulire gabe nga gafuluma era kyekoze ekutta abaana bonna abali ku ofiisi akadde kano ne babaggyako amasimu ate ne babakuutira obutabaako kintu kyonna kye boogera. Bw'oba ng'olina omuntu wo nga yakugamba nti agenda mu Iraq ng'era omuntu oyo abadde yakamalayo wiiki 3, noonya ku muntu oyo, munoonyeeko. Simanyi ensonga lwaki abaana bafiira ku mawofiisi, ofiisi zino ne zisirika. Ne weekanga nti bw'oba tonoonyezza ku muntu wo oyinza n'okumala omwaka omulamba nga golowooza oba omuntu wange yajjako bujja masimu bwe yagenda ebweru n'atwerabira naye ng'omuntu yafa. Era bwe muba temutaddeemu maanyi kugamba nti katunoonye ku gundi nga yabula okuva lwe yagenda. Mukwano, emyaka giyinza okwekulungula nga mmwe temumanyi nti omuntu wammwe yafa. So kati nkusaba mukwano otambuze vidiyo eno. Beerako omuntu gw'ogisindikira. Tomanya ayinza okuba alina omuntu we eyakagenda mu Iraq nga y'ono eyafudde. Bannange mufeeyo okunoonya ku bantu bammwe. Bw'oba nkuba kyeyo, munno bw'omala ewiiki nga tomulaba, tuwala akadde omunoonye. Nze mbagamba nnyo nti ne w'obeera mu kiyumba oyinza okufuna obuzibu oba katugambe okufa. Munnange n'ofa, boosi wo n'ategeeza kampani yo. Kati kampani eno weba yeesoose okumanya basirika. Ne basirikira ddala naye nga gwe wafa ne bakwata omulambo gwo ne baguteeka mu ggwanika. Mpaka famire yo lwezuukuka n'egamba naye gundi nga yasirika nga tetumuwuliza. Katumunoonyeeko. Ate era ne basooka babeetoolooza. So kati woba ng'oli mu kiyumba, fuba okulaba nga osheyalinga ne mikwano gyo ennamba z'amasimu. Beerako abantu nga 5 musheyalinge buli omu ennamba ya boosi we. Buli omu abe ng'agiyina. Indati nti w'omala wiiki ng'obuze bajja kuba nga batekisingira boosi wo okumubuuza gundi ali atya, lwaki wiiki nnamba tali ku mpewo. Bannange bankuba kyeyo twekolemu omulimu. Bwe tuteekolemu omulimu tewali agenda kutukolamu omulimu oba tewali agenda kutuyamba. Angenda kuba nga nzannya ka vidiyo k'omukyala ayinako ku information amannya ga kampani oba ofiisi omwana ono kwe yafiiridde na biki ebyabaddewo. Omukyala ono abinnyonnyola. Naye nga ofiisi yagambye abaana basirike era babaggyeko amasimu. Naye era information neerinkinga. Kati wowe omanyi ofiisi eno gye bagenda okwogerako, ofiisi eyo yafiiriddeko omwana. Nga tetunaba kugenda mu kavidiyo ka mwana muwala ng'atunnyonnyola ebisingawo, munzikirize mpiseewo akalango kano. Nina Airbnb bamikwano, nsaba obuwagizi bwammwe. Bw'oba nga ova ku kyeyo, ova UK, ova Saudi Arabia, ova America, ova Dubai, ova Oman, ova Qatar, yonna gy'ova nga toyina waakutuukira. Mulimu abamu abajja ng'oyagala obeereko mu kibuga okumala ewiiki nnamba olyoke weeyongereyo mu kyalo naye nga toyina waakutuukira. Mulimu abamu abajja nga toyina woogenda kutuukira nga weetaagayo akafo woogenda okutuukira, osooka okkakkane obale kiki ky'ozzaako. Nina Airbnb, ennyumba ziri free furnished, buli kimu okisangamu, gwe jangu na keesi yangoye ezo zokka. Ebisigadde ojja kubisangayo. Owumulemuko otuukirewo oba wiiki oba nnaku oba oyagala kumalawo myezi nga gw'okoma mu vacation. Mukwano osobola okuntuukirira olunaku $40. Ate gwe ow'omwezi ng'ogamba Magi nze njagala mbeerewoko omwezi mulamba nga bwe mbala ekiddako, tuteesa ow'omwezi. Katugende ate mu vidiyo ya mwana muwala nga nnyonnyola. Ate mugaanye okubyogera ne mujjako abaana abali ku ofiisi amasimu. Gwe wenna alina muganda wo, mwannyoko, sister wo, girlfriend wo, baani simanyi cousin sibikoze bitya sister nga yajja Iraq ng'amaze ku ofiisi weeks 3, ofiisi nga bagiyita golden simanyi eye simanyi sky simanyi limit golden eyo. Mukwano omuntu w'omufu era omulambo guli ku ofiisi baguzibikidde tebaagala byogerako era nga ne payasi abirinamu omukono.
nze mbyogedde jangu nkime. Mikwano munoonye ku bantu bammwe, woba oli nkuba kyeyo oba nga toli nkuba kyeyo, kino ffenna kituzingira wamu. Nkusaba ka vidiyo kano owandibadde nga okasindikirako omuntu yenna. Omuntu yenna. Tomanya kayinza okutuuka ku muntu ayina omuntu we eyagenda mu Iraq nga yakamalayo weeks 3. Omuwala ono eyafiiridde ku ofiisi bagambye nti abadde yakamala weeks 3 ku ofiisi. Ate tukimanyi bulungi nti mu Iraq eyo osobola n'okumala omwezi omulamba nga tonnaba kufuna sponsor. Ebintu bya Iraq bizibu. Ate ekirala bino tebiri mu Iraq yokka. Nedda. Amawafiisi ag'enjawulo gafiirako abaana. Abamu bakomezebwawo okuva mu biyumba nga balwadde ne babakomyawo ku zi woofiisi ne batafunirawo era bujjanjabi kakkana ne baluuzingirawo obulamu bwabwe. Bino ebintu si gwe gusoose okuba nti bibeerawo okuba nti omwana afiira ku ofiisi. Ate era si gwe gusoose okubanga ofiisi zigaana okuba nga amawulire gano gafuluma. Tubirabyeko mu Saudi Arabia, tubiwuliddeko mu Dubai, tubiwuliddeko mu Oman. Kati buli lw'otaanoonye muntu wo, omuntu wo bw'aba asirise leka kugamba nti alabika yajjako essimu olw'okuba yagenda ebweru nga tonnaba kubirowooza. Ekyo ky'oba osembayo n'okulowooza. Omuntu wo buli lw'ava ku ssimu n'oba nga tomuwuliza, mugezeeko okukola ekisoboka kyonna okuba nti mubanoonya. Ate era ofiisi zino zisobola okumanya nti omuntu yafa. We mugezaako okubalimbalimba ate kaakati mu mutu we twogereko naye ku ssimu ne bateekawo ebibuzaabuza. Nga bakimanyi yafa ne bakugamba tugenda contactinga mukama we. Ate boosi tetwamufunye. Ate boosi yatambulamu tali waka bw'anaaba akomyewo kasita batandika okubuzaabuza bwe batyo. Mukwano, omuntu wayinza okuba nga taliiyo. Twenoonyeeko naffe nga bankuba kyeyo. Beerako abantu bo nga 5 nga bo bakyaliibo bakoleko omukwano n'owooba okimanyi nti gwe oli muzibu wa kukola mukwano. Funayo emikwano gyo nga mwenna muli bankuba kyeyo kubanga oyo ye tajja kwekwasa data. Abasinga balina free wifi. Ate era ne wabeera data okimanyi nti omuntu wali ku kyeyo abeera n'obuvunaanyizibwa asobola okukufaako ennyo n'okusinga biwalika e Uganda. Nze nkirabyeko. Omuntu wali e Uganda asobola okumala emyezi 4 nga takuwuliza, nga takutereddeeko na ka good morning, ka good afternoon, ka good evening nga tokafunye. Okuleka lwafunye obuzibu n'alyoka akunoonya ng'akimanyi you can help. Naye omuntu wali ku kyeyo, abaana abali ku kyeyo bafaayo n'omulira ng'akunoonya oli otya olyokke nga takulaba nga nako oluusi mwesinkana ku intaneti, oluusi mwesinkana ku zi woofiisi nga mutambula. Munnange bafaayo. So kati bankuba kyeyo making sure nti oyinayo abantu bo nga 5 mikwano gyo. Era nga mwewa ne time nti we mulaba nvudde ku ssimu ennaku bweziti munnoonye. Ekisinga obukulu okusharinga ennamba z'abakama bammwe. Muzisharinga egamba gundi eyo namba ya bosi wange gisavinge bw'olaba nvuddeko mu textingire. Abasinga mugamba nti temumanyi kutayipinga Luwarabu oba temumanyi kwogera Luwarabu. Ngenda kukola video ndowooza eneddako nga nkulaga butya bw'osobola okukozesa translator ng'otayipinga mu Luzungu, translator nedza mu Luwarabu. Ng'otayipinga mu Luzungu, translator nedza mu Luwarabu n'osindikira boosi oyo asobola otegeera ky'omugamba. Ate era ne woba tomanyi Luzungu, koza abamu bagamba simanyi Luzungu era sijja sobola kuba nga nkozesa translator. Obanga oli Kadaama osobola okugeta Oluwarabu, oyinamu olutonotono oluli emmere, osobola okubuuza n'omugamba gundi aliwa nga tali ku ssimu obwo bwangu. N'amanya
kasoteekamu erinnya at least gwe wobanga olemereddwa n'ogamba munno ate munawe oba omanyi oluzungu tayipinga ng'okozesa translator oba n'omuteerako mu luzungu yajja ku translatinga. Twekolemu omulimu bankuba kyeyo. Nze mbabulira bwe twokolamu omulimu tusobola okwerwanirira nga twekozeemu omulimu. So kyekyo omuntu ali e Uganda ayinza okulemererwa okukunoonya naye ate woba olina munno ali ku kye yajja kukunoonya. Weewaawo bamikwano munzikirize vidiyo eno tube nga tugifundikirira wano naye nga nsooka okubeebazaako abalabi bange gwe wenaalabye vidiyo eno okuva gyetandikidde mpaka wano ku nkomerero yaffe ya vidiyo. Weebale nnyo weebalire ddala gwe alayikinze nawe akomentinze Mukama akumpeera nnyo omukisa ate gwe ashiyalinze ku vidiyo eno okoze kya ttendo nnyo. Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera. Tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo ze eziddako. Mweraba.